Abakulu mu kibiina ki Social Democratic Party SDP bategeezezza nga bwe bamaze okuwandiikira KCCA ebbaluwa eraga ng'ekifo kya Meeya w'e Kawempe bwe kitaliimu muntu. Bino bidiridde Meeya w'e Kawempe Mubaraka Munyagwa okulangira mu butongole nga bw'avudde mu SDP n'adda mu FDC nga muno mwagenda okuvuganyiza ku ky'omubaka wa Parliament owa Kawempe North mu kalulu k'omwaka ogujja. Ate SDP nagivaamu n'engenda mu FDC, my dear. Pate tuzambulanga saati n'oyambala endala. Ate ekitandi kisaawa ekibiina ky'ebyobufuzi si kusuubula ntungo oba kusuubula kabeji oba kubumba nsuwa. Ekitandi kisaawa ekibiina ky'ebyobufuzi kukwata buyinza. Era tuwandikidde Kampala Capital City Authority nti ekifo ekyo tekiri mu meeya batwale obuvunaanyizibwa bwabwe mangu ddala bawandikire Electoral Commission. Electoral Commission tugisabye ebintu bibiri. Engeri SDP gy'erina nnyini kifo batuwe omwagaanyi w'omukisa nga SDP tuteekewo omuntu waffe amalirize ekisanja kyaffe kubanga bannakawempe baatuwa omukisa ogwo. Aba SDP bagamba nti ssemateeka w'eggwanga alungamya bulungi mu nfuga y'ebibiina ebingi nti omuntu agibwako ekifo mwe yalondebwa singa aba avudde mu kibiina mwe yasinziira okulondebwa. Etteeka erifuga ebibiina by'obufuzi liri very clear, lyerufu ku nsonga eyo. Kasita memba asala eddiiro okuva mu kibiina kye yajjiramu okufuna ekifo n'agenda mu kirala ekifo ekyo akivaamu. N'olw'ensonga eyo twogerera ekifo ky'e Kawempe temulimu meeya. So bwendaba SDP nga tasobola kukwata buyinza, Stephen asobye okubuukira mmotoka endala gye ndaba eroadies egenza okukwata obuyinza. Tekimanyiddwa kuddamu kwa KCCA nga bwe kunaabeera naddala ng'ekisanja kino bwe kisigazzaako akaseera akatono okugwako. Abamu ku bannakibiina ki FDC nabo bazze beemulugunya emirundi egiwerako nga balangira Munyagwa okuyingira ekibiina kyabwe mu ngeri ey'olukwesikwesi. Ye Mubaraka Munyagwa abadde mu kaduukulu oluvannyuma lw'okukwatibwa poliisi ku Lwokutaano ku bigambibwa nti aliko omuntu gwe yafera obukadde 6. Ono ateereddwa ku kakalu ka poliisi olunaku lwa leero. Oluteereddwa n'ajungulula emisango egimuvunaanwa ng'agiyita gya butaliimu. Anti Munyagwa yamugambye nti minisita wa presidency yamuwandikidde anti anominatinge oba asindike anominatinge omuntu omu ku KCCA Land Board. Nti ekisango kino kye banteekako tekirina njawulo na bisango birala. Mwalaba endeeta gye bandeeta. Munyagwa bamukutte yali enguzi, abuse of office, biki ng'oyinza n'okulowooza nti obujulizi babulina. Nti omusango naguza mwaka guwedde kati banoonyeza nga tebanfuna kati banfunye obujulizi bwe buli. Neera neebase wano nga mmanyi ngenda mu kkooti kubanga obujulizi bwe buli. Onore Queen's Jambu Dukulu kiro teesa n'abakulu